Fred ng'ebyensoma biganye yatandika okunoonya engeri gy'ayinza okubeerawo nga yeeyiya mu bulamu bwe, era yatandika otunula mu mpapula z'amawulire ng'anoonya omulimu ogunaamubeezaawo. Fred omulimu yagugwako era n'awandiika okusaba kwe olw'okuba nti yali asobola okuwandiika olulimi Oluganda. Yawandiika okusaba kwe era n'akuteekayo mu kampuni, munaye yali ali awo ng'akasimu kavuze era nga Fred bamuyita okukola interview. Fred yakwata interview n'agikola era manager mu kumuyitiramu, Fred interview yagiyita. Interview bw'agiyita, omukulu n'amugamba Fred, oyinayo ku kintu kyonna like ekintu kye tusobola okuwandiikako like nga certificate, passlip, biki bwe bityo ebisobola okunfaminga nti ebibiina bino wabituukamu okusinziira ku buyigirize bwe twetaaga eri omuntu. Fred n'amugamba, mukama wange sirina kyennyina olw'ebifunda lw'ensawo n'ensoma yange munaye saabifuna. Manager n'amugamba, munaye onaatusonyiwa wano tuba tulina okukolera file tuteekemu n'ekyo ekikuweesa omulimu n'obuyigirize nti ddala obutuukako. Munaye bw'oba tobiina onaatusonyiwa tetugenda gukuwa. Fred mu nsawo ng'asigazzaamu 5,000 yafuluma wabweru n'agamba, Mukama Katonda wange, ngenda kubeerawo ntya mu bulamu bw'ensi eno nga nnyigiriziddwa nnyo. Yatuula wabweru n'atandika okulowooza nga talaba alina 5,000. Fred yeesitula n'akwata ekkubo n'agenda mu katale, n'akwata 5,000 n'agula ennyaanya. Bwe yagula ennyaanya zino n'akwata ekkubo n'agenda ng'azitunda dda ewaka, nga buli nnyumba agenda agikonkona era ng'abagaba nennyina ennyaanya ennungi. Ekisinga okwewuunyisa, Fred ku olwo olunaku yakikuba era yafuna ssente ezaali zikubisa mu 5,000 ezaali ziwererako ddala. Fred mu kudda wansi yatandika okkirowoozaamu n'agamba, lwaki guno si gwe nfuula omulimu? Ssente ze nakoze zaadabulinze ssente zange 5,000 okutuuka ku even 3,000. Fred yatuula wansi n'atandika okkirowoozaako era omuze guno gwakulira ddala okukola bw'ati n'atandika okutunda ennyaanya zino ng'agenda n'azisuubula n'azitambuza nnyumba ku nnyumba. Akabanga nga keetoolodde nga giyitirewo ddala emyaka 5, Fred yali amaze okkikuba ng'era afuuse omusajja ow'amaanyi omugagga. Mu kutambuza ennyaanya yaggulawo kampuni eyiye era n'afuna n'emmotoka esobola okutambuza ennyaanya ezo, ng'era bw'okola delivery bagikutumira, bagikuleetera. Fred essaawa eno y'omu ku basajja mu Kampala abagagga era abalina akasente nga n'erinnya livuga. Wabula bwe yadde awo n'akirowoozamu n'agamba, naye lwaki kampuni yange sigiteeka mu insurance? Yakubira abamu kubakola ku counter ba customer care service n'amugamba, munnyabo, mbadde njagala kuggulawo insurance. Omukyala n'amugamba, mukama wange, oyina certificate n'ebikwogerako ku nsonga eno? Kuba tuba tulina okuwandiikira naddala nga yeggwe businessman oba nannyini bizinensi. N'amugamba, mukwano nansonyiwa nze sibiina. N'omukazi n'amugaana, ego omusajja omugagga obeera otya nga tolina bintu ebyo ng'ate ebintu by'okola n'okubala kw'aba asoma? N'amugamba, munnange, ekituufu kiri nti yenze musajja omunaku eyatandikira ku 0 nga kati nafuuka hero. So bwe muba muyita musobola okunteeka, bwe muba temuyita it's up to you. Ebiseera ebisinga you people, let me tell you, tulowooze nti emikisa eminene giri mu maaso gaffe, tuleme okutunuulira zino failure n'ezo challenges eziba zaagala otusuula.